Era nzize mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeera omulamu ennaku zonna. Mujje baleko ba mikwano, abalokole n'atali mulokole. Olwaleero nzize gabanako naawe ekyawandiikibwa kiri mu Timoseewo6 essuula ey'omukaaga olunya olw'17 n'olw'18. Kano kagende eri omulokole yenna n'atali mulokole naye ng'oli mugagga oba ng'osuubira okugaggawala. Wulirayo by'olina okukola wammanga wano ng'omaze okubeera n'obugagga. Oluganda Mukama yeebazibwe. Agambye atya 17:18 6:17 Timoseewo. Agambye nti okuutirenga abagagga b'omu mirembe gya kaakano, abooluganda Mukama yeebazibwe, obuteegulumizanga newankubadde okwesiga obugagga obutali bwa lubeerera wabula Katonda. Mulokole otegedde? Wabula Katonda. Ogenda n'ofuna obugagga ne weerabira abukuwadde ne weegulumiza n'ogulumiza obugagga bwo, naye nga ekifo ky'okugulumiza Katonda abukuwadde n'ogulumizaamu obugagga bwo n'ogulumiza ssente zo. Agambye nti okuutirenga abagagga ab'omu mirembe gya kaakano obuteegulumizanga newankubadde okwesiga obugagga obutali bwa lubeerera wabula Katonda atuwa byonna olw'obugagga tulyoke twesanyusenga n'ebyo. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Katonda y'atuwa obugagga, teweerabira Katonda agaggawaza ate era ayavuwaza. Kati gwe bw'ofuna obugagga n'otandika okwegulumiza n'olema okugulumiza Katonda abukuwadde n'ova ku Katonda olw'okuba ng'ofunye Katonda n'olekayo olw'okuba ng'ofunye obugagga n'otandika okusinza obugagga bwo nga Katonda omwerabidde eyabukuwa. Olw'18 agambye atya nti bakolenga bulungi, babeerenga abagagga mu bikolwa ebirungi, babeerenga bagabi, bassenga kimu. Olw'19 nalwo tulugatteko nga beeterekera eky'okuyimako ekirungi olw'ebiro ebigenda okujja, balyoke banywezenga obulamu ddala ddala. Mulokole owulidde naawe atali mulokole? Si kirungi okugulumizanga essente oba obugagga. Ebyobugagga byonna oli ayinza okubeera n'omukyala nga gw'ayina ng'amulaba ng'ekyobugagga n'amugulumiza naye yeerabira okugulumiza Katonda amumuwadde. Obugagga tubufuna twesanyusenga nabwo mu bulungi so si mu kwegulumiza, mu kubeera nga kwegamba bwebaze Katonda atuwadde obugagga. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Ogabenga, teweesanyusa wekka. Mukama bampeera omukisa nga muwuliriza ate era mutegeere ki kye njogeddeko oba kye litugambye. Mukama bampeera omukisa nga muwuliriza ba mikwano. Mbaagala nnyo mwenna abalokole n'abatali balokole, ba subscriber bange mwenna, n'abatannakikola mukikole. Bambi Mukama abanjagalire olunaku olulungi. Tompitako, subscribe my YouTube channel. Amanya n'eddoboozi Namazzi Jessica. Nira nakiryo lyange ekirala. Ndi muwala waani? Wa Yesu. Ndi muzzukulu wa Ibrahimu, Isaaka ne Yakobo. Nze sikyali wa bika biri ebikyafu. Biri mu bitegeere ebyo ebinoonyezebwa emizimu. Ndi wa kika kitukuvu ekyenvuma. Abanjagalire Mukama.